alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Jeri munaffe gwe atwekuumiddeko program gyogenda maaso n'okubanga olaba the voltage gaba masannyalaze gennyini buli lwakutaano ssaawa ebeeremu eyakawungeezi okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro, naye ansooka okwetonda ate olw'okutandika ekikeerezi olw'obuzibu obuteebereka, naye nga bwe twewaayo okuba nti tubaweereza weetulinnya ate okuba nga programu eno tugikutuusaako naawe ate atudde wako osobole okuba nga otegeera ebigenda maaso mu ggwanga. Nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga situdde bw'omu mu studios andi ne mwami Mayanja Robert Wels, mu maaso awo ngenda kuba neegattibwako mwami Otebe Robert Prince, ate twongere okuttaanya ensonga nga bwe zitambudde wano mu ggwanga erya Uganda. Wiiki eno ekibiina ki Forum for Democratic Change kale kye kibadde ku mimwa gya bannayuganda nga buli omu yeebuuza kale ekigenda mu maaso. Munnange waliwo ekiwayi kye bayita ekya Honorable Ibrahim Ssemujjunganda, ndowooza era kyekimu kyekyo kirimu ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Okunno gattako ekiwayi ekirimu Honorable Nandala Mafabi, Secretary General w'ekibiina, ate ne President yennyini ow'ekibiina Engineer Patrick Oboya Amuriat. So twebuuza ekigenda mu maaso mu FDC kyo kitegeeza ki eri ebibiina by'ebyobufuzi ebirala. Bino nno tetubirabyeko mu FDC wokka, bize bibaawo mu bibiina eby'enjawulo. Oluusi abamu ne bamaliriza nga beeyawuddemu nga waliwo abasigadde ate ne wabaawo abagenzi. Ensonga za ssente, waliwo ebigambibwa nti waliwo omusimbi ogwayiika mu kibiina kino ekya Forum for Democratic Change. Abamu bagamba tebamanyi we guva, ate abalala bagamba nti gwava wa mwami Museveni. Naye tugenda kuba tubyogerako olunaku olwaleero era nga kya mukisa mulungi nti mwami Mayanja ava mu kibiina kya Forum for Democratic Change. Agenda kuba tubuulirayo sayidi gy'aliko, sayidi gy'agwako. Naye nga wiiki eno ensonga zibadde mpitirivu nnyo. Waaliwo meeting yali ku sharing hall in Zambia, yalimu Honorable Ibrahim Ssemujjunganda, kwaliko Lord Mayor Salungeri Lukwago, kwaliko omukyala Nyanjura Dorin n'abalala ab'enjawulo, Honorable Mubarak Munyagwa n'abalala bangi nnyo abaali mu meeting eyo, era ne boogera ku nsonga ez'enjawulo nga bagamba nti Honorable Nandala Mafabi kogatta ne Engineer Patrick Oboya Amuriat nti waliwo ssente ze baafuna okuva ew'omukulembeze w'eggwanga, nti era ssente zino ze baakozesa ne mu kulonda oba mu kalulu ka 2021 ke twakawunzika. Naye ate ku lunaku olwokubiri olukuŋŋaana lw'abannamawulire ne lutuula ku kitebe kya FDC ekikulu e Najjanankumbi, era nga Engineer Patrick Oboya Amuriat yabaako ensonga z'ayogera zattaanya ku allegations zino, okunno kwogatta ne Secretary General w'ekibiina Nandala Mafabi nga battaanya ku nsonga zino ez'essente ze bagamba nti baafuna ew'omukulembeze w'eggwanga, nga bagamba nti naye tebafunangako yadde 10 okuva ewa President Museveni. Naye ate omu ku batandisi b'ekibiina era ng'ono yaliko omukulembeze w'ekibiina ekyo okumalira ddala ebbanga, njogera ku retired Colonel Dr. Kizza Besigye, naye yatuuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku ofiises ze e Katonga n'ayongera ate okubaako ensonga zattaanyaako nti munnange bwe yabuuza ku ssente ezo gye zaava ng'oluusi bamugambanga nti munnaye bino bireke. Naye alina ensonga ez'enjawulo ze yakoonako, tugenda kuba tubyogerako olunaku olwaleero. Olugendo abali ku ludda oluvuganya gavumenti lwe bakutte munnange lunaabatuusa 2026 bwe tugenda okutambulira olunaku olwaleero. Mwami Mayanja katulamuseeko then tweyongere. Mwami Mayanja.
oli wa watuufu. Ndiwa Forum for Democratic Change, One Uganda, One People. Eya side che ya honorable Engineer Patrick Oboya Amuriat ne SG oba inewali honorable Semuju Lord Mayor n'abalala. Ndiwa Forum for Democratic Change. Nanti kati wetuli One Uganda, One People. Wetuli buli omu agamba nze ndi side eno oba ndi side eri. Tetunafuna factionalism mu FDC. Ekintu ekigenda maaso mu FDC tekina graduatinga kutuuka ku level of factionalism. Factionalism yali eri eya jeno muntu okiwulira. Kino ekiriwo kiri abnormal but normal. Ekya jeno muntu nga tebannakola Alliance for National Transformation. Basooka bwe tumala akalulu ne bagamba bakoze kye bayita new formation. Okay. Negenda ku national consultation bwe yadda neryoka efuuka Alliance for National Transformation. Kati nafuuka Alliance for National Transformation kyali kiwayi kya FDC. Kyeyawulayo. Kakati tetunnafunawo kiwayi. Tetunnafunawo kiwayi kubanga tukyali munda okujjako eyo Glay yabaddewo jo nga party chairman agenza okwadressinga press conference. Ekyo kiri regrettable era ndowooza inoti kwe nanditandikidde nga sineeyanjula. No ndowooza nga anyway. Bassebo ne bannyabo abatulaba ku voltage nga Mayanja Robert on behalf of the FDC tusaba okwetonda era tutuuse okwetonda kwaffe eri Fourth Estate. Bassebo ne bannyabo si nkola yaffe si nnono yaffe okulwana kubanga ffe yeffe ba ambassador ba non-violence mu Uganda. Era bwe tuba n'obutakkaanya tetukkiriza nti okubagana ebikonde ye solution. Mu constitution yaffe mulimu promise eyokubeera platform for truth telling and national reconciliation for unity which must trigger development mu Uganda. So ebyo mwalabye si ye FDC. Ebyo mwalabye bannamawulire mu bikwotinze bulungi waliyo abasajja abamenyi b'amateeka bamawale abapangisiddwa omuntu omu olw'ebigendererwa bye okukola ebintu ebyo. Twetondera bannamawulire. Omuntu oyo Nathan Nandala Mafabi ne Engineer Amuriat Boys, Party President and Secretary General respectively. So twetondera bannamawulire. Nina obulumi ku mutima buli wenda bekifaananyi ky'omwana omuwala oyo eyakubiddwa amannyo ndowooza ne gavaamu. Naye baseba abatulaba oye Nandala abadde baga nti ajja kuba president 2026 nabadde mulaba ku mukutu ogumu nga gate yabibaddemu yaleka bimanyi nako bulijjo tugamba Museveni akuba wali omulabeko ku street ali mubeere bantu bakulu banyamwe ne bassebo oye Nathan Nandala Mafabi alamusiza nnyo bassebo ne banyabo nze Mayanja Robert nsanze okubeera ku kyo. Tutandikire ku kyaliwo ku Mando ba ku meeting yali ku sharing hall in Zambia. Ekyoka ku byonna abo boyagala okutegeera in depth crisis eri mu FDC. You must understand democracy. Mwe twajja erinnya Forum for Democracy. An organization etambulira ku democratic principles. Abantu okusisinkana mu mirembe. Bakubaganye ebirowoozo ku nsonga yonna. Mu democracy oba wabuyitiki. Mu meeting eyo yennyini nga bugambye nti basinkana mu mirembe waliwo ensonga ez'enjawulo ezaayogerwako nga ziri mu Sente ezigambibwa okuba nti zava wa President Yoweri Museveni ne ziyiika mu kibiina ekya FDC oba oliawo ne receiving bwa ne zikozesebwa mu kulonda kwa 2021. Ensonga eno njala tutandike gyeva actually nga tetunabana kutuuka ku meeting eyo y'olunaku olw'Emmande. Omusingi gwayo guli luddawa ensonga zino zivaawa ziroke zituuka ate okwanikibwa mu bannamawulire. Simanyi oba onongumiikiriza nkuwa submission yange nga bwe njagala ogikola naye mbadde nkugamba nti okutegeera obulungi akatuubagiro kano osobole okukola judgment ani olina kusooka kutegeera demokrasia kubanga eyo yeya districts kujja okusinziira okutegeera nti ono mukyamu ono mutuufu onaalimba onaayogera mazima naye mu bumpimpi nti mu Uganda story yaffe okuva lwe twawambibwa abazungu story yaffe ebadde tubadde tuyayaanira enfuga ya demokrasia. Eggwanga lyaffe lizimbiddwa ku bwannakyemalira era
yadde tubadde n'okukyusa mu bukulembeze emirundi mingi naye kye tubadde tukola kyekiri President Museveni kyabadde agamba we've been changing guards naye change from dictatorship to democracy ekyagaanye mu bino emiseera bye twogereramu tulina ekibiina kye bayita National Resistance Movement. National Resistance Movement kitutwalidde ebbanga ddene okugidefininga na kikyekola okitegedde. National Resistance Movement kumweyogera democracy naye they are what are they resisting? They are resisting the democratization of Uganda. Kakati bwe tubanga NRM ng'ate yeyina obuyinza therefore twetaaga okutegeera President Museveni n'omulimu gwe mu kutabangula demokrasiya mu Uganda. FDC bwemerukawo ng'eyaayaanira nti Uganda etandika okugeegenya enkola ya demokrasiya President Museveni n'agiwandiika mu Black Book. Era n'atuula yapangisa abakugu okuva China ne North Korea bamuwabule butya no bino byenjogera si bya kusaaga bwe twali mu walk to work campaigns President Museveni yaleeta aba specialist okuva Irish abaali balina experience mu kugumbulula abantu be bakakanya walk to work so akuŋŋaanya abantu abo jukira alina budget alina classified expenditure is at liberty to spend sente z'omunayuganda nga wabaalabye okitegedde. So President Museveni abadde anoonya butya bwamenyaamenya musingi oguzimbiddwa ogwa democracy. Mwenna mukimanyi nti mu 2005 bannayuganda bagenda mu referendum naga nti twagala nfuga eya multi-party democracy eyebibiina. President Museveni wayimirira n'agamba nti by 2021 we shall have no opposition. Atenga opposition is part and parcel of multi-party democracy. Kolo President Museveni yali mu nsi olukwe. Naye ffe tetwewuunya kubanga tukimanyi nti calling ye okuyitibwa kwe is to fight the democratization of Uganda and probably Africa. So mu FDC Museveni buli bbanga abadde nga anoonya butya bwa dismantlinga formation za democracy mu Uganda. Bwe yali atandika yasooka na employing okuba 26 gyali miggo gyokka nakuba nagenda olaba nga tekikola kimala abantu kyongera kukola ki kikubasembereza ababatunuza ku democracy okusinga ye. Bw'alaba tekikola n'aleeta system ey'okugula abawagizi ne lower ranks okuba isolatinga ku bakulembeze abakulembeze babeera isolated abawagizi babeere ki babeere disorganized. Era mwawuliranga nti abawagizi 305 okuva ekisugu bavudde mu FDC bagenze mu NRM. Naye bwe twagendanga ekisugu okuba akalulu nga NRM efuna 17. President Museveni n'ategeera nti yo skimu bagimubbirako yali tekola ki mujjukira nti mu 2011 Kayihura ne Nabakoba bakampinga ekasangati okumala omwezi mulamba naye nga kye bakola gaba Sente. Okiwulira tebyakola. Kasangati yameruka mu Kyagulanyi. Yensigo yasigibwa mu kitundu ekyo ya defiance eya democracy. Era eyo ekasangati weewava ekigambo maanyi gaki maanyi g'abantu. President Museveni naye ya skimu endala. Naye skimu eyo mumenyerwa nsonga kimubeeredde kizibu nnyo okupenetratinga mu ranks z FDC afune yamuwa audience. Era bwe yasucceedinga ayina we yali n'agamba nti kakati nina benjogera nabo mu FDC ne mu NUP aba-DP mikwano gyange n'aba UPC. Ekyo kyali kitegeeza ki eri omugoberezi wa democracy nti President Museveni yafuna breakthrough. Breakthrough yafuna eriwa just okumugrantinga audience twogere naye abo be yayogerako munda mu FDC. Yali pate yalina okujja okutubuulira naye kitutwalidde ebbanga eddene okutegeera yali ayogera naani baali boogera ku ki. Akati ntuuse wobadde obuuza issue ya Sente. Ensonga ya Sente eno si mpya ng'abamu we balowooza. Era waliwo abatunenyeza mbu lwaki amasuuka mugoleza mu luguudo. Basebe ne banyaba ensonga zino zatandika mu mwaka 2020 ndowooza mwezi gwa Novemba. Olunga twolekera akalulu. Tuteekateeka okuyingira akalulu ka 2021. Museveni bw'ategeera nti Kizza Besigye tagenda kujja ku ballot paper. N'akimanya nti agenda kugenda emabega wa Kyagulanyi amuwe experience and technical know-how eya campaign but most importantly
the aftermath of the elections. President Museveni ekima amagye Central African Republic n'agateeka mu kibuga okukuuma ekyo. Zino rights ze mwalabye za November 2021. President Museveni yali ali ku bunkenke nnyo ng'akimanyi nti combination ya Kyagulanyi ne Besigye nga Kyagulanyi alina abantu. Fabe FDC tulina experience mu non-violence. Yali eri unstoppable. Museveni alina amagye 6,000 gyokka versus abantu miliyoni 4 mu mmeka. Kati ku miliyoni 45 nga tumuleeterako 3 zokka zineutralizinga abasirikale 6,000. Kati Museveni n'abeera ku bunkenke n'ayita Mukula n'amugamba sala amagezi gonna, don't mind about the cost, fuba okulaba nti ofuna omuntu ali credible mu FDC tukole deal. Kati olw'intelligence yali emugambye nti gano mazima tetuswala nga tugenda mu kalulu ka 2020 ekibiina kyali kikola bubi. Jukire ekibiina kijjawa Sente, ekibiina bwe kiba tekikola mobilization nga tekigenda mu field kuengaging n'abalonzi tekiba na Sente. Twakoma okubeera mu field mu ddeka busawazi by election yatandikira ebugiri netugenda Arua, Tuto Jinja, tugenze Erukungiri ne Shema. Obululu obwo bonna obutambula mu round bwayavuwaza ababaka ne bwavuwaza kofazi z'ekibiina ate ne bututabula n'abo abavuzigirizi baki ekibiina. Era bwe tutuuka mu kalulu begayirira naye ba technocrats ba FDC tebapanikinga kubanga bali bamanyi nti balina golden player Kiza Besigye. Because Kiza Besigye magician. Mulete mu kalulu ne bate wali Sente zijja gwe twalaba ka 2016 abantu nga bebazimuwa. So bali balina mwako nti probably Besigye bwana steppinga mu game bigenda kukyuka tremendously. Besigye yali amaze okukola decision abaga sijja kujja mu kalulu. Kakati ayo ne kireetawo dilemma. Engineer Patrick Amuriat boy agete frag agenda kwesimbawo naye nga tetulina Sente. Batula ne bakola budget ngaga nti Patrick Amuriat boy ono agenda kutumenya okutunda Besigye wandi tuyambi. Because n'amanyage mu bitundu nga Buganda ne Busoga mazimu ga kunyonyola abantu. Let alone Western Uganda nkole Kigezi n'ebitundu ebirala. Hanaga nti okusobola okumutunda okumutuusa mu hafu ya Besigye twetaaga obuwumbi 156. Kampeni za FDC zikyasinze okuba expensive zaliwo 2011 tulina billion 10 zino public information. Twamala akalulu twauditinga bwe batu we batusanga. Kakati ku mulundi guno nga tuleeta engineer Amuriat twali twetaaga obuwumbi 156. Ne mubufuna okusobola omugenda mutwala mu studio tumukube ekifaananyi abantu kye banaatunulako badde balonde okumuteekateeka mu packaginga yali muzibu nnyo wakulaga mu bantu. Nze nkubuulira kubanze ndi wa munda. Kakati ne baga nti mu budde bwe tusigazza ne ground nga bwefaanana tetusobola kumobilizinga yadde hafu ya Sente ezo. Ne basaba ba technocrats baddeyo ba compressing budget bagiteeke mu figures ze tusobola okwewola then ne tuzimbira okwo goodwill ne tufunayo abatongererako ne badda ne budget ya billion 7. Billion ki? 7. Ye yali budget ya Amuriat. Naye nga nazo teziriiwo. Kati omu ku ba season D fundraiser baffe ye Nathan Nandala Mafabi. Jukira ali Treasurer General nga tannafuuka birala byonna. Therefore abali mu office ya Treasury bamulifaalingako. To make matters worse ngate Secretary General ye signatory wa accounts zaffe. Ekitegeeza nti Sente bwe ziba ziyingira abeera amanyi ne bwe ziba zifuluma abeera akola ki abeera amanyi. So long story short budget ya billion 156 neka ku billion 7 mwami Mukula asisinkana Honorable Geoffrey Ekanya tetukyalina kye tulekayo. Honorable Geoffrey Ekanya atula ne Mukula amusindire ennaku nga amugamba muzeeyi atidde akalulu naye tatidde Kyagulanyi atidde omukago gwa Kyagulanyi ne Besigye. Sinti tasobola bakyanga kalulu wabula yeeraliikiridde nnyo ebinaava mu kalulu n'embeera eneddiriraawo. Aleesa amagye gonna amagye gaffe agasikatalinze gonna gaali kumpimpi wano agamu nga bagakwese South Sudan amalala gali Eastern Congo amalala nga galitwa Rwanda. Kyokka President Museveni alwana nnyo okulaba nga tugenda mu kaluka 2021 nga boda ya Uganda ne Rwanda nzigule.
ez'ensonga za munda abatamanyi abatogoberera nnyo bintu bino bijja basi mwotegera naye mukula amatiza ekanya koze ekanya mga Museveni ngajeregerera lero luno lwana tutwalanga abantu oli namugamba yakola ki yabanoonya ekanya nga bagenda nga basinkana Museveni yagenda eka so meeting zaali 2 zokka za kutula deal meeting eyasooka ekanya yagenda because Nanda by then yali tannalowoozebwako nti asobola okusinkana Museveni ne batakubagana ngumi so bagenda Museveni n'alombojja ennaku ye namugamba munnange nali mmanyi nti nammwe muli bayaaye naye ngenzo bazula nti ate mwe muli waakiriko kubanga mulina kye mukkiririzaamu ekibatangira okubaako bye mukola ne bye mutakola ki ne bwe mbatimpudde emiggo temukutte emmundu ne bano abaana abazze bagamba city ya danger simanya ebya Museveni twabivaako dda bagenda kwokya wano naye kye neeraliikirira Besigye kukola nabo kuba Besigye alina ensonga ze ng'omuntu Kanya nambuza tukole tutya agamba nti tewaliwo ngeri ki gye tusobola kukolaganamu mukakase nti kale Besigye ne bwaba agenze wakyagula nnyo FDC tekola ki tegenda kyokka byali binyuma nga bwe betegeka akalulu aba people power balinga ku Besigye kubakerera kubasiiba bamukuba bagamba alemesa ki kyokka nga musajja wattu ate munda mu kibiina mwava enkiiko zituula kulaba butya bwalemererwa so Museveni nga Kanya mugamba nti fokuuliriza nawe ogenda tuyambako genda mu Bank of Uganda otuwe buumbi 156 ffe bwe twetaaga okujja mu campaign eno bwe tuba tubulina wano tusobola okukola ki okumatizaawo era ne tukuuma structures zaffe nga tezinterferinga na NUP sasa hivi nabagamba banange munda abakwekaza naye eggwanga liri bubi zisente zisobola ziba wa mukono gutya n'okuzirina wano sizirina neetaagamu weeks 2 mobilizing half yazo Kanya namugamba obuzibu buliwo naye nange ng'omuntu nina ebizibu byange essomero lyange liri wa Manerenda nina abalwadde nga alina obuzibuzi bwawo bwa miliyoni 3 obwo Museveni yayita State House simanya comptroller ebisatu byo ne bijibibye Kanya yajja nabyo bukolokolo wabirabako abulira gwako kakati bakuwako ku bisatu tujja tuukayo waliwakyaliyo ekyokweka yali ajja kwerabika kakati Ekanya we bamuwa sente yali ayino zireetanga obujulizi okulaga abasigaddeyo nti omusajja yalokose kati asobola otteesa ate n'atuukiriza abisomeramu Nandala kakati mwe kyemutamanyi mukyala wa Nandala Muteeso diiro ani agireeta Mike Mukula bw'ategeera nti Museveni afunye biliyoni 7 zagenda okuta yazaagaliza mukoddomi we yaabakola ki yabaazifuna era ndidi Nathan Nandala Mafabi yagenda nafuna sente ezo bwe yazireeta yazivuga bukolokolo paka we naziteeka wansi w'ekitanda awo tabu wetandikira ani azimanya era ani aloopa yekanya ekanya yaluka ddiiru Nandala atandika mukunyulira kagenda wansi w'ekitanda najjayo kyenyi n'amuwaako era Nandala agenda maaso n'okuyita abanene mu kibiina nga buli omu amusomera ddiiru ey'empewo okiwulira eyo nno gye yava n'atandika n'okukunukkiriza nga bahandola be bamugamba nti kyetusinga okwetaaga ye Besigye ono atuyimba nnyo ku gw'okulya enguzi singa ofuna engeri gy'omutegamu sente n'alyako taliddamu kutulangira ki nguzi so Nandala akwata essimu akubira Besigye amugamba nina miliyoni 5 zenjagala onterekere Besigye ng'amubuuza ku kirasi yo lwaki tezigenda mu bbanga n'amugamba nti Financial Intelligence Authority tesobola kukkiriza akawunti yange kutuulako miliyoni 5 ne bwe zinaatuulako we naazaagaliro zijjako bajja kunsumbuwa naye goli erudda nkwesiga zinterekere kimanyi ziseefu naawe Besigye n'agamba zireete tamanyi we zikola ki weziva bamugamba 5 baatuusa 350 curiosity ne bajja arousinga nakwata essimu namugamba nti naku waŋŋambye 5 oleese 350 zezo zootumye tyetwala ezo ntereke ezo bantwala ezo ntitwala ezo Besigye musajja mugezigezi ngera bomanyi abanansiko sente nga ziyisa mu kamashini nga kazikopololako serial number zonna akozesa netiwaaka eri mu Bank of Uganda jjukira oli gavumenti yava mu gavumenti era akyakola neki n'abakola mu gavumenti nga bamubulira nti ezo sente
zavudde mu Bank of Uganda ku vote ya State House eyo evidence weri nkubuulira akati Besigye bwategeera nti kano kanyeebwa kakumusiiga masavu ku matama asobole okugobaganyizibwa empologoma n'akolanga revolutionalist n'atandika okukola investigation ze bw'atuuka ku conclusion n'asamoninga abantu yasookera kwekanya ekanya n'ayogera amazima n'amugamba dokita twatuula mu meeting wano ne tukkiriziganya tugenda mu kabinete tulina yadde 10 ate nze treasurer general wa party nali nina okunoonya sente kuba eryaleeta sente lyeryo naye sinze nazijjayo eyazijjayo yaani ye Nathan kuva lwe yazijjayo nze yampaako $7,000,000 Amuriat n'amuwaako 405 n'abalala n'abaki n'abalala namugamba singa tulemererwa onobirumiriza namugamba dokita kunandala ennaku gyampisizaamu ku sente ze nenoonyeza sikyalina kyenziza awo ye watandikira emboozi ya sente mwaka ki 2021 owulira kakati Besigye n'ayita abakulu ne bagenda nga basisinkana mu bifo ebyenjawulo wano nawali boogera ku nsonga eyo bwe batuuka ku meeting esisinkana Nathan nandala Mafabi Nathan yali akubye Besigye left amubuuza watandika ddi okumbuuza bwenkola emirimu gyange Besigye n'atya naye ekirungi meeting teyagirimu bwomu abakulu abaaliwo ne balaba nti kati okukwata ensonga zino mu ngeri y'ekisajja kikulu ey'obugunjufu erabika egaanye bategeka National Council mu December Dr. Besigye already ekibiina nga Besigye naawe atereka kunziza mabega awo naawe osula Juba Besigye tastepingangako kuva mu kibiina wabula obukulembeze obw'okuntikko taliyo Pulezidenti Besigye secretary mobilization Rukungiri district bw'oba omubuuza ku byabukulembeze munda mu kibiina omubuuza bya district ye Rukungiri ebisigadde ofuna opinion ye nga founding president bayita National Council mu December Dr. Besigye ajja because tewaliwo mukolo gw'FDC oba guli official oba teguli official olaba yajja mu lumbe ewaffe ab'FDC bwe tukuŋŋaana tusuubira Besigye okubeera waffe wamona ki ne bwe tuba babiri oba basatu nga Bible bweyogera so Besigye mu National Council aloopera ogani ya party esinga National Executive Committee amaanyi naye nga olutalo olufuuse dekabusa mu National Executive Committee era ngeri divided meeting zakwerangira waliwo meeting Lord Mayor gye tugambako nti omuwala yalinya ku meeza ensonga ezo zikoze zitya si kulinya ku meeza ebigambo azina omukazi okuwalampa table over the top of the table era lukwaga ye atya naddako ebbali naye ke n'akola ki n'azeesonyiwa so mu National Council Dr. Besigye n'agamba ba district chairpersons abagamba bannange tulina obuzibu kino kyekiriwo twafuna sente ezitasobola kwogerawo ezava naye kisinga okuba ekibi ti sente zino zisse culture gye tuzimbidde ebbanga ddene tolerance eweddewo bano bababuulire mu National Executive Committee batuula bateesa batya era kakyanga twawukana bateesezza ku biki meeting ya National Council teyaggwa wabula mwalimu resolution egamba nti baconstitutingewo committee of elders investigating eyafuuse Dr. Nawiso Commission ndoza ye ya reporter gitulindiridde eyo ya reporter gyetulinzizza National Council ennaku z'omwezi 28 era ya reporter eviirako chairman Birigwa okuyimiriza akalulu akaali kategekeddwa nga kakubagana ne resolution ya National Executive Committee eyagamba ti okutuusa nga tumaliriza conflict eno tusooke tuyimirizeemu byonna okay ngenda kubankomawo ko gyoli mwami Mayanja kansooke nyanirize mwami Otebe atulamuseeko avira ddala mu kibiina kya National Resistance Movement ate yewa ekikulirwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yakola statement n'agamba nti there will not be opposition tejja kubeerawo ndowooza biringa bye tuli mu kulaba ne mwami Otebe kasooka atulamuseeko kubanga alabika essanyu limubuganya ddala nga kale tebakyavuganyizibwa namusa kuba tulaba mwami Otebe akamwenyemonyo kenda sikeeko voltage kikyamu okay naye abatugoberera voltage balamusizako basebo ne banyabo mwebale kubanga mwerekeza kadata kammwe ate ne mutugoberera
febani lija nayo nkulamusizaako bali kubera moderator mulungi ne management technical team yonna basima Mayanja mwaniriza wano ne musajja wa maanyi nnyo babuno budde okukyasa FDC ku mpewo okutanya ensonga eziri eyo si kyangu poza atengo obanga kisinzira saidi jagwa poza ngo chaziza na ndala ne semuju awuluma abadduka tisasoke ku katebe kwa manyi tulagenda kunkonjera no koleki mamanyi nako nali busy nnyo ku media bamunonya buli wamatanya ensonga yalika esanyalaze yalika esanyalaze tatu zakubulide jagwa agambe wa FDC tulina we twali nankuba akamatize ngwa saidi naye sigenda kujoga kwa yakali kama nja kuba walugambo kanjesigalize aganye okutubuulira esaidi entuufu jagwako naye tugende mu maaso naye asimanyi oba ntandike mu kwogera kwe okwogera kwa mwami Mayanja kulaga saidi jagwako zote tutugenda jogera saidi FDC asimanyi oba ntandike oba ogenda mu bulamuzi awo nyini woba otandikira mwami Otebe ensonga zino actually go mu ku bantu abasoko gama nti mu FDC waliyo ekitokota tena breaking a story wano wenyini so voltage ya maanyi notuga FDC waliyo ekitokota lwakuba mwami Mayanja tatubuulira kiriyo ensonga sabbiiti eno zanjiziddwa mu lwatu buli omwalabe asalawo asalewo alonda saidi alonde nga gwazi amaze mu byobufuzi okumala ebbanga eggwanvu era omutunulizi w'ensonga gw'ensonga zino ziraba otya ensonga za FDC Mayanja ye mutufu okuzoogerako oba oli awo abalonzi be baagala okuwulira naye nga ffe bannabyabufuzi abazimba demokrasiya oba baagala demokrasiya okutambula tusesetukako ne tukola ki ne tudibetingako ekisukka ku mulonzi kyagala okukola ki okuwulira pabino lwali ebiri mu FDC biswaza political parties zonna FDC yokka omanye FDC eyo sigenda kubera emotional FDC otunula gundi ba leaders abagiseemu olwali no batuna tebaba mu ebyobufuzi at least bali b'amaanyi ku biseera byabwe naye munabyabufuzi ogamba nti yali w'amaanyi mu biseera bye tegeza buno buli takola takyalina maanyi naye kiba kyabulabe nnyo munabyabufuzi okubanga yali w'amaanyi buno budde nga takyali w'amaanyi nga tanafa kitegeeza nti tuzimbulula olwali ebina by'obufuzi machas ndi wa NRM naye singa NRM eva mu buyinza enkya tugamba kiriwo ekikola ki kiriwo ekigenda okuddako okutambuza eggwanga naddala mu demokrasiya akwa ekyokulabirako nti mu myaka gya 1988 awo gundi Africa twatandika okudemandinga independence era ndowooza kyatandikira mu Ghana eyo bali bamwita Nkwame Nkrumah wale ekibiina ky'ebufuzi ekyatondebwawo bali bakiyita ndowooza United Gold Coast Convention nga kyalina emiramwa gyayo nga kigamba abantu ffe twagala kukola kitwagala kulanira independence ne banoonya bannabyabufuzi ebiseera ebyo abavubuka abaali abato omu ku bo yali Nkwame Nkrumah ne bamuleeta ne bamufuula secretary general w'ekibiina okusinza ku buwagizi bwe yalina eri abantu abavubuka n'obuyigirize bwe ate yali atambuddeko naye ekigendo kyali kujja kunyweza kibiina kino okulanirira ki independence naye bwe yatuuka mu kibiina endowooza eneyawukanamuko neyaki neyabali baba okusinga bali batunuulidde nga abawagizi batunulidde bano bannakibuga abasomako ba elites abasomesa abagagga Nkwame Nkrumah najja nabagamba nedda singa tuba twagala gundi sitwagala fegende mu maaso tuyingizeemu n'abalala era ye n'agamba tubeere radical tuba twagala independence n'okuzimba ekibiina kibeere kikole nga kitambula ne bamugoba batya ngenda kujja ku FDC ntandikidde Ghana nga nzijja ne bamugamba ne batuuza ero olukuŋŋaana mangu ng'oba olwabadde ensambi oba olwabadde gundi najja nakumbi ne bamugamba tukakanyiza kati oli gundi oli treasurer w'ekibiina kya UGCC bamujja ku gufu ogunene kakati nagamba nange kange nenkolewo ekyange nakola ekikye nga bakiyita people's kiri PPC ndowooza kyerabidde kya Nkwame Nkrumah naye bakimanya alikuwa kikyaleta gundi mu buyindi gundi kyaleta independence
naye yava mu kibiina ekyo n'akola ekikye n'alaga baliti yali mbagamba kye kino ye n'asigalayo baabo bwe n'akulembera Uganda n'ekibiina ekyo ekipya kyatondawo ne bagenda muki paka ku independence. Kati Africa omuntu ng'oyo kumusiima bawamba muwambe mukaaga Hojeno yakola kya mmamulako. Kakati olwaleero tujja mu gundi byobufuzi bya Uganda wano. Nti ffe tutunuulira interest z'omuntu. Sosi za kibiina. Niwakodde ekibiina kikolebwa ki? Kikolebwa abantu. Embeera eri mu FDC. Abantu bonna abalwanagana olwa side ne side. Bamugasa eggwanga. So mu FDC mukka. Gwe tunuulira side eri. Naddala Mafabi tusobola kumwanda ratinga. Biki byakoledde eggwanga ne FDC ng'ekibiina. Amuriat boy. Tuna side eno Elias Lukwago Lord Mayor. Ne Semuju Nganda. Buna tubiyetaaga. N'ekyebuuzibwa olwaleero ekkubo lye tukuta lyettuufu. Kuba kyemanya abalonzi oba wali abagamba kati awo twagala okuwulira. Sente zaali meka billboards wakubisa za sente meka. Kati ebyo si bye tulina okwogerako olwaleero. Tunuulire ffe tuyigamu ki mu mbeera FDC gyeyitamu olwaleero. John na political show n'abadde ngoberera akuliko omwana nga wa DP. Nenga asekaga abana era mukakibatuuseeko. Mawo yali atunda ekibiina kyaffe mu abanupu ne mukola ki abe FDC ne mwogera nnyo kati namwe kibakoze kibagwana. Nenga ndekye kisaanidde. Kitegeeza nti tunatuuka 2026 kibuzo kiri ku gundi ku screen yaffe. Nga mu butuufu ebiina bifuzi bijja kuba weebiri naye nga abantu abaliwo si basanda okutwala ekibiina mu maaso booli awo. Zingamba tulina okudantula nti ensonga ziba zizze mu kibiina tuzigonjodde tutya machasi nti waliwo alumiza side emu kufuna sente ne tugende in principle nandala yafuna sente okuva ku side emu tugize kale yazifuna naye agwanidde okuyisiba mu ngeri eyo tetukyamwetaaga okumenyera abantu otunuulira gundi Mugisha muntu Wini Kiza ogengala Tigo abantu abo n'abalala alisalaso abantu abo bogerako n'obosoma busoma ekitabo bye bakola mulo buli osisi bagamba na bali bantu ne bagenda batya so se ndowooza tulina okuyiga nti abantu bannabyabufuzi abataddewo ebibiina ne waliwo obutakkaanya tubabumbe bumitokola nga tubalawo obutakkaanya kwaffe etukujja mu personal interests. Of course tukimanyi nti any politician bw'abazze asooka neyirowoozaako yengayi n'aleka ideology y'ekibiina. Era kyova olaba nandigambye oba oli awo nti twandijjewo embeera eno nti omuntu yandigenza okwesimba mu kifo ky'ekibiina nga talina kifo kya buweereza nga abantu bagenda muno n'agenda yeetabe mu kusavinga gundi abantu mu parliament obawa. Kuba kisooka bano abantu batunza personal interests zaabwe. Niba ayogera okulaba nti ekisanja ekijja bamulabiranga ddala olw'okuba ayogedde nnyo kulwa ekibiina gundi. So si ku lw'ekibiina. Kati bw'amala okuteekayo interests ze nalokalite ez'ekibiina oluvannyuma. Oba oli awo ffenna n'abandi badde bamuwuliriza tugamba kati ate oyo ali ku kiki kyokka. Yes, FDC wetunuulira chairman waabwe talina position gy'alina eno ba mu parliament obawa birigwa talina otunula Arodi Kaija talina naye yali yesimbyewo ne kagana buki kagana buganyi naddala Mafabi MP Semuju Nganda MP Lord Mayor kitegeeza abantu abo olwaleero kirizagana bye tulaba Lord Mayor ngabbe yasilukwange wagamba Semuju Nganda MP Semuju Nganda MP naddala MP Lord Mayor makati kwa bamukaza ko ya Lord Mayor bagamba so bonna batunula first of all interest zaabwe ekiro 2026 to prepositioning sobole okufuna kaadi kati wali obuzibu olwaleero tuna kutuka 2026 abantu nga bamanja bali mu kunyigirizibwa wezira ku side eno nafuna kaadi FDC bakirizagana abe FDC olwaleero balina ebiwayi bibiri kyokka ekiwayi ekimu kyekiri responsible mu kuteekateeka okulonda kw'ekibiina oba oli awo simanyi buli bakadisa bazigaba batya
bana ziswa appointment wali Guno bana uzakachika ajatubulira muko ajja kulambula ndakosa ngati Mayanja lokwa ali ku side enu ndakosa ngati tagenda mu wakadi lokwa yawagira side ki side eri kati ekibiina ne bakifuge bwe batyo so ze kyengamba FDC obudde bukyali bakyasobola okukola ki okudda kwanne nandala Mafabi yandigambe foshu mu butuufu ku lw'ekibiina okulonda kankuyimirize tulinde alipota ya yono mwami gwe bawadde okola ki omwami ani Dr. Nabweso Nabweso by the way Dr. Nabweso oyo zije musomako ono kumugoberera by the way is a good man era kyemanyi singa bamuwa bakwanti bano omusango baguje woli bagulese mu bantu fe tusalewo kuba ekibuzo kiri nti Sente wazijjayo mumubuuze billboard za meka oba kitegeera tabiji nazijjayo tumanye tulina okuddawo kino ekintu nti singa olwaleero bandaba ne mwami Mayanja nga tuli mu kafubo bagambe Otebe yasaze oba Mayanja yakoze eki yasaze naddala Mafabi ogenda bukolokolo naga na Sente mu State House wa mwami Museveni tegandi badde mawulire tegandi badde maki tegandi badde mawulire wakale nga si kyekyo kale wavulumanyi bagunde ebina by'obufuzi mu Uganda utatandikidde wali mugana mwami Kwame Nkrumah ekibiina kye yatondayo ekipya yateekawo polisi nga abantu basasulwa abakola ebigundi emirimu gy'ekibiina nga basasulwa siringizi 5 ne 3 abakyala bafuna siringizi 3 okubanga okolera ekibiina wekibanga mu Uganda tekisoboka nene wankubadde era ne mu Uganda ebibiina bifuna sente z'omuliro omusolo ebibiina by'obufuzi mu Uganda so tanda tukolerera abantu so interest zaffe ekikyo gamba nti ndala Mafabi yageze mu State najjayo Sente tegandi badde mawulire tunulire ndala Mafabi yajjayo Sente kale azizeeyo kuba si anabaso kuzizaayo kuba Kagabo yazikomezaawo Dr. Kagabo yazikomyawo era wali nufuna egenda mu maaso echapter negalibwawo kati nandalo zijjeeyo nti ye nazijaka obumbi 7 zakola zitya na wako oli wapula ya wapo wa binana 5 ndala Mafabi donde yali dona baba na wasemuju kwato gendo weru kwago sha yali dona so bane gambe ndala Mafabi wali dona mukalulu kaffe ne we need to sit back bano mama Mayanja bali mukujja mu bifo byetulimo olwaliro tubalikira kifaananyi ki ebere bygone disciplinary committee etule ebondeze ndala Mafabi nenga akimanyi otherwise olwaliro ekiri mu FDC kati nabali mu nupata so kankana kwa wali ebikola ki the last week twachogera UPC byaliyo DP kati FDC oja kusanga nti bili yali mukanga wali ebiwayi bibiri timu nandala timu semuju oba oli abayinza n'okumaliza nga bakoze ekibiina ekirala nakyo kisoboka waliwo kati mwana abakoonagana kuba si kiwati semuju asobola okugenda mugundi munuupu kuba bali kye bamuteekako nti ekibiina ali agakitunda ki agakiguza nuupu NUP okiwulira kiyinza okuba nga kituufu kuba NUP eri mu kyakubiri mu liigi ya Uganda kuva mu kyokusatu tugende mu kyokubiri soke ate bano bagamba gwe bakuguza ekibiina kyaffe ali mu kisooka mu liigi ya Uganda wakitegeera akati nze kusemuju nga bwe mumanyi ayinza okutagala kugenda mu nuupu ayinza okukaminga po n'ekibiina ki oba nakola pressure group endala nagira mu pressure group nenga independent wakitegeera kuba pressure group ziri organized mu Uganda n'okikolawo kati ngola ati pepa yali ezaawo biki nemala nefuuka kinaye sogenda katwa wali ogundi suubi balita suubi awo nge breaking out of deep ndowooza mwali Banamboze Basegona Elias Lukwago nono baina dipping ati DP block nono weruba gono kasibate nga bali mu suubi awo Banamboze bakola ki so ja kusanga nti FDC ze kinoma ku FDC interese abantu bangi abalungi mu byobufuzi bwe Uganda the way they reason eyawukana n'olaba nti banayefuzi muga nti kyekyo be bana bantu batukwachi betwagala mu byobufuzi so abantu bano tetwali bajjeyo ogengala tiga yagede statement nagamba abantu balwanira ki ekitebe we kiri kisava naye statement yabadde so technical kweyagambye webanga si kyebalwanira batubule kyebakola ki ekibalwanya ensonga zaika kati ziri personal zivudde ku kibiina tulinda report eri onagamba nze sobola kuba atali musaamu mulimu waya ali girlfriend woli
oli ali muki mulamu oli ku kibiina kya FDC nga tukimanyi si yandibadde debate olwaleero olwalala mu gundi ogenda ku mikutu egimu egy'amawulire ng'osaakinga gundi ekibiina kiri ku opposition mu Uganda tubana bakujja ku FDC kikyaliko bagikulaga nti FDC yekola ki so ekintu ng'ekyo ekibadde kizimbiddwa mu ngeri eyo tekyandibadde nga kikola ki kisaabuluka okulaba nga bukola ki kuba otunulira naddala Mafabi Semujunganda Elias Lukwago tulaba emyaka gye balimu alistiti bade bakyasobola okunyweza ekibiina ne bakyusa bakola ki bakita ekyokubiri kyengendo osembyayo ne Mayanja Besigye yasuula ekibiina kya FDC yakisuula era obuzibu bonna tulaba olwaleero akisuula kubanga ye yavaako n'aleka kale abalala nabo batu Manchester Manja nasitule gyakozesa nti wali ogundi space gye balaba nga Besigye alina okuviira abantu bano yagenda akakanaakole ki bano batu abeerenga omu kati kubeebuuzibwako naye kati beebuuzaako situufu kati bamwebuuzaako kino okutuukawo yaliwa ebintu ebimu tulina okusobola okukola ki okunywerera awantu to consolidate party ideology and the principles nolwekko kiteera abalala yali tayagala kumuyita dictator Besigye kyeyandikoze yali mu kino alisti yandigambye sigenda kusoma kuba president naye kasigala bati soba nga ne chairman w'ekibiina okubeera gundi weerukungi something small tekimala ate nayokana ne gundi nedajja nakumi nagenda Katonga na creating out pressure group endala okulaga nti ebikole be najja nankumbi si byenyandyetaza okukola nga bikola ki nga bikolera mu FDC ginatandikawo so bw'oba obulaminga abantu bano bonna even Besigye naye avunaanibwa okuteekebwa ku kalabba olw'okufugwa kwa FDC nayanziza Mwami Otebe nja kuba nkomawo kojja oli oyongere okuttaanya ku nsonga eno Mwami Mayanja nkomyewo ewuwo ekibiina ekibadde kikutte mu mulimu mu b'oludda oluvuganya gavumenti okumalira ddala ebbanga enkola y'emirimu gyammwe Mwami Otebe wa NRM naye abawadde credit reasoning and all that abawadde credit ey'amaanyi ensonga zino tolowooza nti mwali badde muzigonjolera mu kibiina munda nga temunnayanika buziina bweru because kati buli omu yeerolera buli omu alaba ebintu bino engeri gye bizzeemu because information efulumye weekend ebadde mpitirivu nnyo emu nga teyeetaagisa bweru wano wenja okusinziira neebaze alternative social movement yali jobless brotherhood bantwala nenkuguka mu non-violence technology and peace building initiatives mu training eyo waliyo okusoma conflict management sometimes mu kusolving a conflict you transform it okiwulira kambuze Mwami Otebe singa tubeera nze naawe nga ffe bakulembeze ba company X then ne tufuna difference on principle objectives za company ne tubanga bwe tusisinkana okuzisolovinga internally amicably tulwana what do we do to the level nti Nathan Nandala Mafabi azingirako Besigye ebikonde to the level nti waswabirirwa a senior citizen in his advanced age kiki ekyo ddala ekyabadde kitasobola kugumiikiriza birigwa ayingire ku kitebe atransactinge agende that speaks about a bigger conflict inside naye njagala kubagamba basebo ne banyabo nti tugezezzaako kino ekintu si kya Joe Robert kino ekintu kya myaka 2-3 basebo ne banyabo waliwo obubonero bwe tubadde tubasuubira nti mwabulaba naye temwabulaba tubadde tubagana nakyo munda naye nga temwe temukiraba oba mwalirinza alipoota ey'abirimu nindako gye tujja nti okusooka ku byonna Robert bw'oba oyikozesa Entebbe Road wakigenderera nti suddenly headquarter ya FDC main gate ebadde permanently closed omukulu yatugambye gate omwami waswalole yatuyigiriza okusoma obubonero mu politics saawa zino ekigambo Nandala kyayogera okukikolako conclusion olina okubaako ebirala by'observinga olyoka otegeere significance yakyo oba its absence so banyabo ne basebo okugalawo gate
yali entandikwa y'okuclosinga space munda mu FDC. That was the beginning of a higher degree of intolerance mu FDC. Ntegerekese. So bingi Robert olwaleero luno omuntu asize ekifaananyi nti Katonga is a breakaway of Najanankumi. It is not true. It is not true kubanga zatudde wano naawe for heaven's sake. I can bet omukono gwange ogwaddyo bagutemeko. Engineer Patrick Amuriat boy was born in Katonga politically, and so is Nathan Nandala Mafabi. Esta facility ye Katonga yatesebwa mu neck, and the reasons were simple. Nti waliyo abantu jukira nti FDC mu kutandika yalina kubeera political party, yalina kubeera formation movement in behavior. Ngera lwaki tulina flag erina langi zino 3, erimu green, erimu yellow, erimu red. Amagezi gali nti munda mu NRM waliyo abantu abasiikinga okuparticipatinga mu kuzimba demokrasia mu environment eri better than that of NRM. Bwe banaba bakoye NRM, bwe banatunulanga bajja kujjanga mu FDC because waliyo ekibafaanana. Bwe bato n'abava mu DP n'abava mu UPC. Era nkugamba nti FDC eno teyatandikwa be bayita be FDC. Waliwo n'omwami yali wa ISO. Omwami omukalamoja bamitani? David Plikolo yalina contribution nene nnyo ku FDC. Ye yatuwa simbo. Natuwa sirogani. Ekigambo Forum for Democratic Change bakiteeseza omwezi mulamba. Aba NDC, aba Reform Agenda n'abapafu. Bamala omwezi mulamba okufuna erinnya lye bakkiriziganyako. And that in itself kikulaga nti mu DNA yaffe tubadde bateesa. Tubadde abantu abacompromising on principle in order to way forward. Kakati awezija ekyokubiri zino Sente si issue. Sente si issue. FDC isemu Sente mpitirivu nnyo. Mpitirivu nnyo. Issue yeriwa. Naye issue eri nti ku luno bwe twafunye Sente twalabye a drastic shift okuva ku culture gye tuzimbye ne tugenda mu kye tutalabangako. Kambabulire basebo ne banyabo. Mwaka ngwerabidde. Engineer mwami Nathan Nandala Mafabi ate kino si kimuwayiriza. Yampa mission. Naye nali party ya timu yali ezimba Nandala for president 2021. Okiwulira? Ze nali nina coordinating Buganda. Instructions zange zali za kunoonya abantu bataano ku buli district abagenda okutukolera mu timu Nandala 2021. Mubiwuliddeko Mayanja ebyantwala independent nafuna millions 3 okuva wa Secretary General Nathan Nandala Mafabi. Sente ezo ku surface bagamba zali za kusuubula mbuzi naye yali revolutionary decoy. Omulimu gwe nnyini omutuufu gwali gwa kuzimba bataano ku buli district mu Buganda. Bw'otunuulira exercise ya kalulu bwe kaba kalina gye kabadde leero eyo network yetambudde olwaleero. Ntegerekese. So from inception Nandala yalina a personal agenda gye yali alina okuimplementinga no matter the cost. Bino Besigye tampagira biki bya pa because muntu yafuluma agamba Besigye teyampagira awagirani Nandala. Besigye yatudde ku mawole jo n'agamba nti sirina gwe nawagira because nga founding president teyina side nali sirina taking a side okusobola okusigaza unit. Kakati obuzibu bwe buliwa. Nathan Nandala Mafabi bw'amala okukola deal ne President Museveni. President Museveni n'abeera wa mazima nnyo kasita gabeera nga gasatulula n'adelivaringa pledge. Nandala yamuwa instructions zalina okukola ki? Okugoberera. Nambeemu, stop that culture of defiance. It's not good for national development. Kyova olaba Sente ezakuba ingulidi erukungiri zaali za Nandala. Sente ezakuba Nyanjula Dolini kuba speaker bwa KCC zaali za Nandala. I can go on and on and on. Naye ebiseera ebyo twabeeranga confused lwa nsonga. For instance ku kalulu ka speaker KCC. Nandala yahalashinga Abubeka Kawalya.
kyobula ababeka kawali amaliriza agenze mu nupu naye ate omwami Moses Atano oyo musajja nkwatanga bo wa Nathan Nandala yalinga aleta sente mu campaign ya kawali kati MP wa Lubaga North. These are friends that I have worked with. Twebaseko ku mukeka gwegumu sibawayiriza sekintu kino wakiri mugo kivanga. I am part and parcel nze kasitani nategeera nti mu conspiracy eno target besije nenzikiriza genzikiririzamu because weruunye kati activist zimba nta structure gendo okujja okulwana n'ekyo kyenkola ki kyenzikiririzamu. Nandala yali Nandala gwe twekalakaasa naye mu 2011 walk to work protests yatuuka ekiseera nga yakyasinze okumazolinga organizations that drives action. Era mu kirabe juzi nga bannakibiina begase n'abanupu balaba gavumenti esumagidde ku kubba kw'amabaati beekumyemu ogutaaka bagambe kwata ababbi bateeke mu kkomera tuddemu twogere naawe ku byobuli bw'enguzi babakutte babatutte mu kkomera bamazeeyo emyezi 3 naye olw'okuba public yarizonetinga nabo gavumenti n'etandika okukwata ekikomya okukwata ababbi b'amabaati n'abamu nga bakyayinaayina Nandala kweyimirira nanduutu Nandala nga tategedde nti nga Secretary General wa FDC nga mu FDC constitution mu ekigambo zero tolerance to corruption organization yagikuba on the moral ntegerekese. So Nandala akakiiko ka Dr. Nabwiso NEC resolution bigamba tinga tetunamaliriza conflict eno tusooke tusiizinga ebintu ebirala byonna because we can't go out to mobilize nga ba top senior leaders baffe buli omu atunudde bwakola ki okulonda kubaddeyo olwaleero era kile kibuzo wakibuuziza bitundu ebyenjawulo ndabye nga balonze report ya Dr. Nabwiso instruction oju constituting a Nabwiso committee yali National Council ekitegeeza nti ne report back yali yaki ya National Council. Akati tugenze okulaba nga Secretary General Nathan Nandala Mafabi akutte Electoral Commission agitaddewa tekibangawo wakati mu kalulu nga Secretary General ali busy nga bw'omulaba kati naye nga kano sike kaluke tusookeddemu tubadde ne Secretary General Ali Salaso tamu 2 Chairman Electoral Commission Dan Mugalula tamu 2 akalulu kaffe tekabangako contestation zikola flares zino zemukola ki zemulaba. So National Council NEC resolving and tujja kudda twogere ku byakalulu guidelines and what have you after National Council. Namanya kwa information. A chairman we kundi we commission we for this. Toterebuka. Yagambe ye ekibira kye FDC kimulagira nga kita musemateeka waayo nti yaino kubeera independent era ali mugobera road map yateekebwa FDC so Nandala kati sola gamba nti ye mukyamu ku ekyo ogenda maso okuteekateeka okulonda kwakati kyembuuza awamu balonze anuge mugenda okuwaabira abatebe mu kulonda ekibuzo kye watutte ekiri pertinent nkitutte the independence of the Electoral Commission as per the Constitution. But I want to remind you the Constitution tebagisoma in piecemeal. Ate bw'oba oyagala okutunuulira power structures za FDC ojja kutegeera nti FDC eina organs zonna zirina powers ne ziri interrelated but the real power is really absolute the Delegates Conference na National Council. Chairman of Electoral Commission in the exercise of his electioneering process aina kubeera independent, that's given. However, the road towards that time tali independent. Instructions azija mu National Executive Committee, instructions azija mu National Council. However, bosoma che constitution yaffe party chairman yemuwa omulimu era eri mwaka waira akagamba that the chairman shall be over and above all political questions. Era mulimu akawaira akagamba nti yanavunanyizibwanga ku party cohesion, discipline and adherence to the constitution. Kakati chairman bajja nakugamba nti ntunuulidde the Independent Electoral Commission yatoterebuka mu nteekateeka yaayo and I have received the petitions to the effect. Ntunuulidde NEC minutes ne resolutions waliwo pending issue eya committee
of the National Council. Nagamba bwe tutunulira bino byonna kana akalulu tekagenda kubeera productive, kagenda kubeera destructive. Listen. Therefore, as the chairman, naganti tuyimirize is not calling off, saying tuyimirize, tulongoose zino issue ezizze, tukole ekintu ffenna kye tukkiririzaamu. Akalulu kano kaali kalina kubeerawo olunaku lwe twabeera ku sharing ensambi. But by that time, register ya FDC bweba yaliwo, yali yakyamanga irizi. Emanyibwa gyambadde. Ffe bulijjo bwe tubadde nga tugenda mu kalulu, tumala emyezi 3 nga tukola bino wammanga. Tugenda mu balonzi ne tuddamu ne tubabuulira values zaffe. Ne tufunamu abatwegattako ne tuba issuingira party cards because tulowooza buli mwaka waliwo aweze emyaka 18 abeera candidate for recruitment. Ku mulundi guno abo twabaleseeyo. Membership recruitment yabadde yakyama nnyo ng'enkiiko z'abasiyazi nga tosobola kutegeera gye biri. Electoral Commission ya Mwami Museveni tugivumirira naye tuteerayo discipline nga register yammwe yiiyo jangu weerabemu erinnya. Bw'oba baliwandiise bubi tulitereeze, bw'oba nga toyagala kulondera wano tukukyuse FDC nakatinze mayanja ngabo ebbanga lyondabidde be balonze olwaleero bo si bannakibiina. Awo njagala kumalirizaawo naye njagadde Robert afune perspective eno nti therefore ne munteekateeka toterebuka lwakuba aterebuse kati wa bulimba. Toterebuka aterebuse mukadde wange ne bwe musanga Kampala road nfukamira naye toterebuka yaterebuse. Ototerebuka muntu wangula akalega sifugwa Abanyarwanda babiri. Sifugwa Museveni ne nfuga ne Mugisha muntu. Nazire ekitebe emyaka gyonna muntu gye yabeere najja nankoni. Era bwe tubala okukuba akalulu 2017 twakakuba ku Friday, Saturday, ku Monday press conference toterebuka yali najja. Kakati toterebuka alina principle bwezityo. Akugamba nti ali independent naye ategesa akalulu akatalina register. Kati mwami Guno ajawamanya katika akalulu Secretary General. Secretary General mu constitution egamba nti Secretary General ye head wa secretariat. Omulimu gwa secretariat kwe executing directives za NEC, National Council, Delegates Conference and other organs of the party. Okiwulira? Omulimu gwe kwe kuteekawo an enabling environment. Ya summoning abantu okukola obuvunaanyizibwa bwabwe nga bwe baweebwa constitution. Let me give you an example. I was once upon a time petitioned nga tugenda mu kalu ka 2021 ne bantwala mu tribunal of the Electoral Commission. Bwe nagendayo petition yange aba Electoral Commission ne bagamba it has nothing to do with our jurisdiction. Fe tukola ku byakulonda naye n'erimu discipline. Ne bandifalinga wa Secretary General. Yali alina okukola ekintu kimu kyokka to summon the disciplinary committee. Petitioner nanga ali petitioned tugende twewozeeko. Whoever is found guilty abonerezebwe. N'olwaleero luno. Nze omu kubo naye nsobola okumenyera mu buli district ya Uganda omuntu ya victimizing bwanganze nga thanks to Nandala. Nja kugamba nti Asimwe Robert chairperson wa Nakawa district because ife bwe tugiyita yali aspiring nga candidate ku ewa MP Nakawa West. Nakawa nakola process yo nanga bwe twagikola twakola ku ba candidates ndoza nga 15 bonna bayita at least munda mufe mu kibiina. Okay. Okutuuka ku stage eyo Secretary General walina okuwa stamp egenda mu Electoral Commission. Mayanja Robert na Asimwe Robert ne tubeera sidelined. Asimwe bamulangira obutasoma nti yali talina minimum qualification. Ne tugenda mu UNEB namuwerekerako kakasa nti si bulimba. Twawandiikira essomero ne lituteera ebbaluwa egenda mu UNEB ku bus. Ne tugenda ku UNEB ne tusiibawo ennaku 2 paka lwe twafuna certified ki. Bwe twagireetera Nanda n'agamba sirina budde. Mwe mugenda mu disciplinary committee nakati teyitibwanga. Nandala yali akozesa olukwenyukwenyo olwo okutu sidelininga olw'ensonga tosobola kwogera ku organizinga Nakawa nga temuli Mayanja n'Asimwe. Mwami Mayanja. So Secretary General National Executive Committee bwegamba nti tusooke tuyimirize pending this yalina okweexecutinga.
akoze atya alese electoral commission very closer. Waliwo ne bbaluwa Nandala gye yawandiika mu kuyimiriza akalulu akasooka. Ffe twali tusuubira communication kuva watoterebuka Nandala yawandiika netugamba Katonda waffe kakati secretary general afuse chairman wa EC. Then later alone ng'abantu ba complain, there was a public outcry nga akalulu tekasobola ku happeninga kwolwo olunaku nga tewali register tewali ki. Later alone toterebuka najja n'agamba okay tukongeddeyo paka ng'ennaku z'omwezi ddi ez'olwaleero. Naye nga tetunnagenda nsambya party chairman yali amaze okukola directive kati kankubuulire omuntu akola decision questioning the council of party chairman alina kuba mulamuzi, alina kuba magistrate, judge of the high court. Secretary General w'ekibiina yawandiika ebbaluwa ng'egamba nti ebyokubeera ku sharing hall tebiri ekibiina kya FDC tebikirimu. Secretary General erred in law. Ne mumala ne mugenda ku sharing hall. He erred in law and in politics lwa nsonga. Wasoma constitution ya FDC. Member ekuwe betu. Ate era nga ze zimu ku tenants za democracy. Democracy Secretary General yetaaga kutegeezebwako. Ani agambye yategeera atya nti tuli ku nsanja se. No. Oba yabiraba mawulire, oba yabiwulira mu. Let me tell you. Nga tetunnatuuka nsambya engineer Amuriat ne mwami Nathani Nandala Mafabi batraversinze eggwanga lino nga bamiitinga abannakibiina ne bye babagamba nga tubiwulira twewuunya ne tusirika ne tulinda tulabe ekiddako. Era lwaki yasirika Honorable Semju yamubuuza nti gwe obadde ng'otuuza meeting waliwo yasembayo yali yiganga tulina amaloboozi ebigambo ebyayogerwa ebyo Besigye asosola mu mawanga bakoze drive naye nga target kiza Besigye alowooza nti abakiga they are entitled balowooza the rest of us tuze bakolera ebigambo ebitagatta wabula ebikola ki ebisatulula nebyo byonna. Secretary General we yali mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku lunaku olwokubiri yagamba nti bafunye constant attacks, blackmail ne propaganda eri abo abataagaliza FDC kalungi konna era nti abamu balina n'ebigendererwa ebyabwe. Ekyo Honorable Nathani Nandala Mafabi asobola kukyogera leero naye Dr. Besigye nga president Nandala yali junior mu parliament. Olwokuba Besigye alina kye yamulabamu namufuula chairperson wa park and he worked perfectly. Ebimu ku bizibu Besigye byalina kati kwe kuddira DC yanga upcoming star namufuula robo nga waliwo abasajja nga Abudukantuntu abali senior mu party hierarchy compared to ki Nandala naddala kati alimba ng'era toterebuka bwe yaterebuzi kati bonna bakubugira mu bulimba. Olaba Amuriat agamba abantu mbuyewuunya what is in Katonga. Amuriat bino byonna by'oyogera mu by'oyogedde ebyaliwo n'ebyo byonna ebya Sente waliwo obujulizi bwonna obubaluma. Nabadde manyi gye natandikidde nakugambye because omukulu ono Secretary General era yatugamba nti tebafunangako ssente zonna kuva mu kati kankubulire mukyala Lilian bino byonna propaganda bwe tubanga Nandala talina kyamutuukako ekyamutuusa drastically lwaki asse programs z'ekibiina nga bwe tubadde tuzimanyi. For instance nayo roadmap y'akalulayo giraba bagifulumya nga yatandika omwezi mulambe emabega era olwo n'ebbaluwa endala gye yawandiika twagifunanga ennaku z'omwezi 16 omwezi guno naye nga yawandiikibwa kumpi omwezi guwedde emabega. Njagala kudda nkubuuza ekibuuzo kino bwe tukkiririza nti mwami Nathani Nandala Mafabi yafuna ssente omuntu alina political ambitions oba n'ebintu bibiri bw'otaba na ssente zojje kweyambisa confusing abantu oba na masses oba na numbers. Programu za Nandala zibadde zishrinkinga numbers definitely kitegeeza nti remedy zirina muki nze yantuma muonyeza abantu batano dala ogenda kuvuganya kuba president ngozimba structure y'abantu batano ku district. Olutalo lwemulimu lulwanirira FDC oba ensonga ziri personal. Olutalo terulwanirira na FDC ng'ekibiina kubanga FDC ng'ekibiina kikalu luno olutalo lwandowooza na objective eyokuleeta democracy mu Uganda nga FDC platform tujeyambisanga nasale bed tujeyambisanga training ground
okusiga culture of democracy alimu transparency alimu okubeera accountable kwaba abakuwa obuyinza abawanandala obuyinza bamusaba pate card salese bakifeesi. Mwami Mayanja ngenda kubankomawo gy'oli ensonga zino eza FDC mpozi nakano Robert nkwebaza olwaleero oyogedde nga democrat nange yadde mbyogera bino nti ndabika alina side naye nze side yange ya democracy naye mukwogera kolaga side gy'oliko naye nja side eriwa gy'olabye eriwa gy'olabye eyo yennyini gwe gy'olina mu mutima ene ya democracy side gye bakubizako billboard side ya billboard then where is it Mwami Otebe Dera 26 alinga asembedde ebbanga eribulayo siddene nnyo bw'otunula because kati mwe muli wa NRM bw'otunulira mu lwokaano luno olw'ebyobufuzi opposition olina woogiraba opposition ejja kubaawo tesobola kuvaawo naye amaanyi gajja kuba genkanawa ng'ovudde ku kyensimbi abantu bonna bali mu guuni mu FDC kati tulengera amaloboozi gaabwe nga boogera ku nsimbi tekuli mwavu. Mwami Museveni bwe yayogerako omulundi guno atuga tewajja kubaawo opposition noza 2021 tulinga nga abatandise obbirabako Ssemujju Nganda si mwavu nadala si mwavu n'abasigadde naye ze ndowooza guno omuliro gwako olwaleero it's all about positions and positioning information. One, kasoka tambuleko singa tunudde ekiri munda nandala yakimanya nti kati simya mbuguuni muki mu FDC aina sente si mwavu abadde secretary general emyaka tegiweze 18 ali ku kisanja kati ngalaba nti ekifo kikyasobola okuzaako awo pate president oba oliawo ne kubeera flaga bearer ku FDC kwaluka president naye nga waliwo forces ezimu eziriwo kirizagana bukyanga nuupu ejjabe gundi FDC mu kifo ekyokubiri FDC basanjifu n'okutuuka olwaleero so tebasobola kwebaka balina okubala balina okusanya matatu mu ngeri y'enjawulo tukoze tukola nga tujjawo kinuupu tudde mu kifo kyaffe because bwetunula ti Besigye yajja n'amaanyi ogwasooka leeta ababaka ba parliament balindowooza bali 37 ogwasooka bali 37 ogwateka 37 onaze ali 54 mulundi gumu kati nga olina okusooka okulwanyisa owokubiri aveewo ojje n'olwanyisa n'asooka kati nga batunuulira nandala kumuwa abasegundi bapukundi pate president tusikowaringawa because olina okukimanya at the end of the day bumala kubeera gundi wamaanyi mu opposition you have to win gundi central region at the end of the day kati nga bana balina okuwangulira central region kunandala Amuriat Ssemujju Nganda n'Eriasiro kwako kwabba terimu abo abana nze nkubuuza ekibuuzo Amuriat nandala Lukwago ne Ssemujju ani gwowa wapate president wagala kuwangula central region nze okibuuza oyagala answer okiwandi kuba n'abana ali ku kamera agambye mbu yakiwa honorable Ssemujju kakati lwaki bali tobawa ababiri wagala kuwindinga wano wa Buganda tutunule byoni sente wate kwanga wali amaloboozi kwa nadala Mafabi at the end of the day bano bamutya wode yali mu kintu secretary general kizagana ize guni Mayanja majagala Muliro obuyinza ba secretary general mu gundi FDC ngenda kunonya constitution yabo ngisomemu ngenda kugabira copy bayi nawe njetaga wache manyi guni nadala Mafabi yeke nyini semateke muwa okuteeka teko kulonda bakitegera bulungi mugumache manyi nti bwe nateeka teko kulonda abange bagenda okubeera mu kintu sobola okuyitayo nkole ki Robert nagadde kwa information yes nandala anda jeno muntu bategeka akaluto the narrative was muntu yazimbye structures ze zamu kuba akalulu wawulirako contestation ku kalulu ako lwaki
kubanga processes our contestation is not the objective. Tewali wafiirwa nandala bw'aba yagala kuvuganya oba president oba secretary general oba byombi oba secretary women affairs nandala bw'aba kyayagala as long as the processes are transparent. Tekisoboka ekyo kyogera nti abagundi abalonzi bakiwulire nenga inside FDC kyayagala okuzimba olwaleero kiri beyond that. Kati kankubulireko Robert, kiri beyond that. 2021 FDC ya performing listen FDC ya performing bubi in comparison with past elections. Twava ku bululu milioni 3 ne tudda ku mitwalo 3. Yes. Naye consolation je tulina ti obululu 3 emitwalo 3 buno bwava across the country. Tetunoonya muntu atuletera region emu. Kituufu. No. Yes. Tetunoonya muntu. Tunoonya omuntu alina appeal. Omuntu otemugenda mufuna okuvayo magoba besigi okubo. Kache mwino okola. Mwino omuntu owokubiri n'asooka. Owokubiri gwe mulwanyisa ali mu central. Era kito twegattako. Omuntu tumanyi nnyo. Omuntu gwe mwino okuleeta wano asooka amenye okyokubiri kubanga ava mu central. Gali amanya gemba wadde amanya ameka? Ani. Semuju nganda, Elias Lukwago, Amuriat, nenandala Mafabi. Kati Amuriat yali mu kalulu. Mu Buganda nakola. Ero kyamuleta mu ikwesho. Nemutamwagira. Ani. Bese jaga salogira ngundi ani kati Robert awe mwe mugwetingira. Bamwagira. Ogamba muwagira mu kalulu. Mu kalulu kwa mwamuntu ati yoyo. Najja munenga najikasukeri. Nemutamugulye endala. Nemulekada. Bamuwadde Sente abulembi. Ekintu kino kituufu kyamuliko because mwagala kuyininga mujewo bano nemwani kikute bulungi. Naye Robert ya analysis yo. Yes. Amalobozi agavudde eri gatugamba. Because nandala tavunaana Ssemuju kugenda wa Museveni kukima Sente. Oba kugootanya nteekateeka za ntambula ya kibiina yonna. Omusango nandala gwavunaana Ssemuju kwagala kutwala FDC mu Nuupu. Ekyo kitegeeza nti twagala kujjawo Nuupu ffe tuddewo okusinziira mu ndabayo gwe ngaaludde ng'ogoberera ebyobufuzi. Emisango giri ebiri gyamuvunaana. Ogusooka gwe goyogedde kusembeyo nti agala kugitwala wa mu Nuupu. Of course me I disagree. Kusemuju gwe mmanyi. Kitegeeza nti on that ogamba nandala alina kyatayagala kugamba alina wanda ku billboards akola kya confirming ati ki Sente azijjewa azijja Kyambogo. Kwa kugamba gwe Ssemuju obadde mu observer bakuwa Sente meka. Nze nakola akola. Nesi nali muguni mbako muguni wanga afuna Sente zange. Nego obadde mu observer obadde ofuna Sente meka. Nendo okubisa billboard. Kati mu kitegeeza bonna gye bajja Sente soose eri emu. Otebe njagala tubeere ng'ababeera mu Uganda. Yes. Ssemuju ava mu observer. Gye yava okujja mu politics. Mu politics okyamugamba. Omanye ebbanga Ssemuju yakola ne Honorable Wafulugutu. Simanyi. So nze kyekiri kye nagambye mukyala Lilian nti okutegeera conflict eno you need to appreciate democracy and the tenets of democracy. Mwami Ssemuju nganda abadde parliament mbisanja sisobola kukkiriza buno bulimba Robert wazenga analysts ng'osuubira okukwata ebiri mu public domain obisubjectingeko critical analysis of opinion. Era ze ngambye nti ekiriwo ng'ojjako Sente bonna basoko Sente bazijja wa Museveni ekyambogo naye ekisiku kyona si Sente olwaleero ekiriwo nti balakuwangula balakujjawo namba 2 ana mabiri akoze amakanda gasibe wano mu Central kati gwe nandala Mafabi na Amuriat musoke mubeereeyo omulodi n'owekira tulondeko ki omu abantu balidde Sente mu gavumenti ya Enyala Masinga mwerali pasiridde nete tebatukaho kuseeryo but ekiriwo olwaleero it's a battle ana taking up presidency atasoka wangule Buganda biri emotion tebiri mu kulwanira kibiina kya byabufuzi era boteekawo kati olwaleero bano niwabeera nze nkwata babiri nembajjamu open brackets nembajjamu nefunako babiri omu nga nokumuwa president omu muwa secretary general bali basigale ku district level kibiina kitambule kyekiro twali kiyala kati kankubuuze nange bw'obeera ne Lukwago nga twate president nga Ssemuju ye secretary general ekyo kijja Nuupu mu namba mu kifo kyerimu kisoboka do you know why abantu basuubi
abaja musuubi balina gundi gye basayininga memorandum nti ze Ssemujju weba n'essimu olukwago tonwana okiwulira beti namboozi muje mumpagire bakirina bakimanyi kisobola okukola ki okudilutinga ku gundi ku mazzi agali mu Buganda tezagala tugenda kino Mayanja badde batambula nga bakola offices tebasuse Buganda oza lwaki no, because okugula Mayanja seta okugula office ya Mulata abamulata go abalaba bazebbina Mayanja kuleka lwaleero tera gana kutambula gwanga lyonna otegeera totona koma gundi nakawayoka ku district level olina okutambula naye babadde bajira Buganda wano ate badde babikola mu kutu nga nolera akola ki afulumya kadi mu kutu bonna bali ku batem tubasabire. Okay, njagala kwebaza omwami Mugumya Sam webale nnyo kubanga olaba Ethan Mwine webale naawe kubanga kuli Brooke Williams Chikomeko Katoka Wesa People's Councillor webale nnyo kubanga olaba Mugabi John Socrates webale nnyo kubanga naawe kuli n'abalala bangi nnyo abaliko nga balaba naye wano waliwo ebibuuzo njagala ngenda kubanga nkomawo because olwakadde tuyinza program okugiwunzika mu dakiika ntono nnyo omukulu wa Ethan Mwine akomenti nze n'agamba Mayanja, you are playing the same tribal cards that every one of you has been accusing Power and Mafabi of doing. How do you plan to maneuver through this season with that mentality? To maneuver what? Through this what season. Is the tribal card is he talking about? With that mentality. Mayanja record tracker yange clear. When there was 2017, I am one of the forces behind Power. So Nathan over Ethan. Ethan Mwine. Ethan Mwine. Comment yo take mu perspective. What do you mean by I'm playing the tribal card? Kino kibiina kibadde kitambula bwe kito. Once upon a time cha concentrating ako mu Western Uganda and all was well. Then in a shifting from the west ne kigenda mu east, all was well because party president ava mu east, secretary general ava mu east, treasurer general ava mu east, ne secretary w'abavubuka yali ava mu east. Paka Mayanja we nakola ku okuteka oma ani no from Arua we infected the coup oyo yene tudirigane mu youth league okitegedde so you cannot accuse me of being tribal. Okay. Hey eno party bweto ejja ku evoluting about once upon a time tujja kerencha nga northern Uganda organizing ze bulungi setting ze priorities ayonge tugamba guys give us a break katuchagala wano and we shall not complain we are tosobola kubeera mu FDC ngoli ku leadership at my scale no berango in a tribal mindset ngebintu byo birabira mu tribal lenses. I said earlier that what we are looking at as FDC is that how do we put our differences together to them to organizing Banna Uganda tugenda kugattako n'abatali ba FDC ngaba National Unity Platform aba JEMA aba SDP aba Alliance for National Transformation okutukiriza okudismantlinga nakyemalira tutandike a nursery bed of democracy. Genda ne comment eno ayongeddeko n'agamba I agree with Otebe for the first time that KB is partly to blame for the collapse of FDC. I have heard people blaming Besige. He's stepping down in itself isn't a problem, but settling up. Okay, the comment is very long. Okay, kanji bulungi. I agree with Otebe for the first time that KB is partly to blame for the collapse of FDC. He's stepping down itself in itself isn't a problem, but setting up another rival headquarter for the same party, well knowing the energy he has around himself was a mistake. FDC leaders have since failed to command the leadership and respect because when one person has a misunderstanding with another, they run to Katonga and he gives them a reception. KB by himself may not have had or foreseen what effect Katonga would have on Najana Nkumbi, but it has been contributory. FDC doesn't have one operation center nja kuchogera paka lwendifa. Dr. Besige similarly has another base in Rukungiri. Who is complaining about Rukungiri? Because Rukungiri eraga nti Besige akolya FDC. Nebo ngamba nti goli imam. Nenga ate nyumba ye wagizimba kumpi ne Rubaga wali. Robert. Bikira Maria kutunde mu bwati. Oba olimba. Robert. In 2016 Besige bwe yerayize. Bwe bamukwata ne mu mujje wake we mwamusibira Kalamuji.
wandabako Mayanja ngende Kalamoja. What happened? You don't expect a revolutionary party cooperating mu kituli kimu ng'epesa. We have centers ze mumanyi ne ze mutamanyi mu Uganda n'ebweru waayo. Okimanyi Besigye era ne press conference yatudde Katonga wakiri yali tudde bwetugituuze Katonga ne ya sharing president naye n'atuuze yiye Mayanja n'agamba ye lwaki mubeera ensambi ya sharing linako mugenda ensambi yakitabe mwe mwakigulamu alina malirize mwani Mayanja kaziri satu eyasire mujunga n'erikota erinsambya Besigye eri Katonga yananda ne gundi bali wano njagala Besigye alage nti ddala ye taata wa kibiina kino press conference yandije najeka wa naje nakuuma bwe bali mukoze bya bati bamusibireyo ngabirwa kye bamukoze kwani gamete bana bakyama kakati Robert oyogedde ng'omuntu ali mu kibiina ekitali mu buyinza. Besigye is an asset that must be protected with our own life. Bolaba birigwa because birigwa is stabilizer FDC. Sente yakutebe gundi birigwa. Sente yamukute. Robert. Sente yamukute. Emulago FDC yakuba Besigye. Tetwagala tubola wasenenya banuku. Besigye tumukumisa bulamu. Nsaba tuwuliziganye. Abanuku. Baje ne bagamba abantu. Tugenda kumujjako nga tuyita buli kakodyo basirika okiwulira njagala ojja oyogere kale kibeerewo bakwate kyenjagala machasizani asset era afukera yability kimanye nagambye bwenti Robert nti bw'oba osoma conflict resolution oshoka kutege studying conflict you must understand the conflict and its dimension. Conflict weberi mu Museveni ne Sente to the tunes of billion, you do not act recklessly. Okay, mwani Mayanja ngenda mulimu komyawo. Mwani Otebe. Kuchobala mwise asset muno temwina kumeta mugundi. Nsaba ogendere comment eno. Papa tulina mu protecting at all cost. Kasi mulimu komyawo. Kapapula Umar webale nnyo kubanga olaba comment yo ngenda giwereza mwami Mayanja. Omukulu ona comment zenagamba kala I'm disappointed by people who blame KB and the Katonga office. To these people, they wanted Besigye to stay on streets without an office. As far as I know, Dr. Besigye has had the Katonga office even when he was an FDC president. Nze ndowooza. Lydian Singa, you could tolerate debate on democracy and its absence in Uganda. Dr. Besigye, student wa yakolako ne President Museveni. Yes. President Museveni again, the problem of Africa leaders that cling on to power. That naturally dictated that when you want to build a democracy in Uganda, era fe waffe gye kiri term limit by the way newunya nandala lwaki akyayagala. Let me make this point. Dr. Kiza Besigye bwe yali party president mu kisanja kye ekyokubiri nga yakatambulako emyaka 2. Wali amaloboozi munda nga gafuuse mangi nga gagamba olemeddwa otulemesa otegeka bubi abakyala bakutya. Remember NRM ya blackmailing Besigye nti akwata abakazi. Kyalina sirimu agenda kufa bla bla. There was a lot on the person of Kiza Besigye. Kiza Besigye n'agamba well and good after all mwagitandika ndi South Africa. Naye ekyokubiri consistency yange wano abala tebajja kula politically. Ne bakkiriziganya ekisajja kikulu. Era eyo ofisi ye Katonga buli kibaddeyo PFT walk to work byonna biplanning bwa Katonga lwa nsonga emu mu environment gye tuli musinga FDC ye yali ekulembera coordination ya 4GC singa bagigalawo dda kati revolutionary thinking ne tugamba bwe banajja okugalawo bajja kugalawo an informal entity. Ebyo gye biri bingi nnyo mwe mwava zi Jobless Brotherhood, the National Association of the Unemployed, bingi. Ezo formation is acting informally ziri Katonga. But the party remains as a legal entity and there is no confliction until the point where cadres are betraying the cause. Nandala and Amuriat are being dishonest. Comment ene evudde wakapapula Umar webale nnyo kubanga olaba gamba what next for FDC all this stand off between top leader. What next? For FDC. No, this is not about FDC. This is about all Ugandans seeking democracy. And for this, nzikiriziganya ne Robert. What is happening is ugly. Naye ffe bwe twalemereddwa munda muffe ng'abakulembeze, we had to appeal to
a broader audience. The broader audience are the members of this party. Fetukiriza ti amanyi ge FDC gali mu bantu n'omuntu atandikirwako wansi. Okay. Because mubbo era ndowooza olaba baba nanda alagala ba president ba secretary general abadde alina okuyiiya oba ajjamu dinisa oba ajjamu bumooli addeyo wansi apiiringe ku ground java. So the way forward si ya FDC passe, way forward yaba national unity platform okwefumintiriza tulabe enteekateeka yaffe okwanguyako demokrasia. Ba democratic party abasigalawo aba UPC abasigalawo ne mu Uganda atalina kibiina abali mu civil society, business community, religious leaders. Kino si kya FDC because bw'obasomye ku banakyemalira bamenya DP and some people laughed. Njagala kwetonda nyinza okuba nange tsabitegeera yo UPC bagitwala kironga beebase bagenda okeera enkyanga bali eri akati bwe babanga batwala FDC ina ne capacity okwerwanako nga bwe mulabye bwe bagimaliriza abasigadde bagenda kubanguya. So this would be the time the religious council step into this conflict. FDC nayo lubaka bagitwala kiro tebamanyi bagitwalira mu COVID. bagitwalira mu COVID. Ekyo kijja basesa kubanga mwe mushirayivingira mu mbeera eno naye nze asibiddwa emyaka emirundi gye sobola kubala nga ngezaako okuinsinuatinga that thing called people power abantu babeere n'esse mu nsonga zaabwe. Ekyo kinkaabya amazigano newankubadde nga nazze ku sheeno siri musanyufu nga wentunula ntegerekese era mbagamba nti bwe mubanga okwerumaluma ku FDC kubanyumira lwaki temulowooza ku biliyoni 7 oba 7 ezandibadde zigenda mu Paris Development Model President Museveni ziyakwata naziwa babadde without question. Lwaki temulowoozaako nti sente ezo zabadde zisobola okutaasa abaana 10 abafiira mu ddwaliro ekawempe nga amasanyalaze gavuddeko era lwaki tezasasulira biru za wotaki muleke ku bino bintu bifula oba lebaziwa be baali zikutte ne bazirangirira ne bazigenda. No, this debate should be debate ene esukeko wano we mugirabira. Debate ene inakuddayo ku challenginga power ya President Museveni ne sente zaffe. President azimma ba medical intern naziwa nandala ziteke wansi w'ekitanda and then someone sits ku TV and FDC balwana FDC we banagwawo nawe wo bajja kutuuka nanti nabali bwe bali balwana era nabo mwabasonganga mu kati tetujja kuba basirusiru nnyo abaana baffe bali tusomako mu byafaayo abantu abali abagwagwa ennyo okukkiriza omusota gubalume emirundi 3 mu kituli kimu kyenva nkowoola abatulaba tikino tekikyali kya FDC kubanga kikwalimu sente zaffe ffenna. President Museveni talinaayo wajja sente sente yeffe bwatubala tuli miliyoni 45 nga budget ye erinnya yajja wano nga budget ya billions 12 kati ali mu trillions business ekola naye ffe basolooza akaseera katuuse era bye bimu bye tugamba nti tusituke omusajja ono tumutunuuzeko tumuze ne sente zaffe ozikozesa bubi bw'aba tasobola tuwa answer za kisajja kikulu awete tulete president agenda okukolera abantu anaakwatanga sente y'omusolo obutiribiri ng'ekola bya mugaso byokka ono Museveni ono agenda keera enkya akwate kwezo ze mumuwa okugaba azigabira abasiyazi okwejjanjaba bye beeyonoonye. Ekinnuma abaze babivumirira bino bebamu be bakwata essente ezo be bazeyagaliramu era be bazikozesa. Mwami Mayanja siibula. Njagala kusiibula nga mbategeeza abasebo ne bannyabo mbadde nsoma ku history wa church. Obukristaayo buno bwe mulaba tebwatambulira kaweweevu. Waliyo n'eggwanga lye nasomako nti waliwo ekiseera batuuka nti bayibuli zonna muzikwate muzooke ate abaali bazisoma. Therefore basebo ne bannyabo evolution y'obukulembeze n'omuntu bino bibaamu naye mu buli kaseera wabeerawo abasajja abaraisinga to the occasion ne ba offering answer. Njagala kwebaza nnyo retired Colonel Dr. Kiza Besigye totuswaziza to disappointing. You have remained true to the faith. Katonda akutukumye. Neyanziza mwami Mayanja, mwami Otebe akamansukira nkakuweereza naawe obubaka bw'osiibula nabwo. Sinyala okutegeeza abatulaba ensonga ze FDC muzeemalire abazitandise temusumbwa bannayuganda abali wansi babawa ne bagamba tubeesize ne mugamba kale tutambule kati bibalemerera temukomyewo mu magala basumbuwa kati nabo bakozi bakirabi naye nagamba it is a power struggle position and posts naye bese kyalina okukola ng'ekyo mwami jagament ali asset bamuprotectinga kitegeeza muli oba mwagala muteekateeka akomewo which is good naye kino kakigeze mbu mwami Museveni
ebyo tubikoye okubiwulira ogenda kuwulira amaloboozi ga mirundi ebiri buli manga FDC bagenda kwegatta ku people power bagenda kugala statement eno Mwami Museveni yawa gundi anadala sente okujja kulwanyisa NUP ajja kuba requesting card wa mu NUP anagamba ati Mwami Museveni yawa anadala sente okulwanyisa FDC yabaga akasigale mu FDC ngaye mukulembeze bigenda okubeerawo naye nze basabira ebintu basetolinga amicable FDC demo ekole kyebeerewo sobole kukola ki tomanya ati nzo kuzaala omwana wange olwaleero nagamba nze ngenda kusavinga mu FDC nze muzeeyi wange yaliwo FDC yali mu maje omwana nadda mu NRM nze ndi walinda kwa ne mama wange wa NRM kati nzo kuzaala omwana gamba njakuke page ekibiina kya jjajja naye nga tekidobokanye bwe kiti mbeere bulungi na makindi tweyanzege mwenna abatugoberedde abakomenti nze bannaye omukozi omulimu gw'amaanyi nnyo twatandise mu kikeerezi naye kale tusobodde okuba nga tubaweereza era nga mbeebaza nze Omumbejja Luwedde Lilian ono esobola kubanga nsukkawo njaga kwebaza abakulu b'enkoze nabo olunaku olwaleero omwami Rogers Tulyahabwe ku kamera okutambuza ebifaananyi byonna nga bw'obirabye kono gattako mu control room waliyo omukulu Ali Alibawa gattako omwami Mukose Arnold Anthony bwetukoze programu eno olunaku olwaleero naawe agirabye okusobola okubanga ekutuukako olunaku olw'enkya the interface show tugisuubire ne retired Colonel Dr. Kiza Besigye munnange tomanya ensonga zino ayinza okuzirambululako nga jjajja w'ekibiina naye ate ne snaptalk ejja kubaayo ku 12 ez'akawungeezi so mubeereeko ate musobole okuba nga munyumirwa naye ng'ate kugatta n'okuyiga mbaagaliza okubeera obulungi mweraba. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.